lockdown ekimaze 10 years. Yeah. Kijja kitya. Nakere nkya nga nsinzira mu kibuga muno nali nsomesa nali mukulu wa ndongo mu Thames Band. Ula sebo. Era naleka ku ssomero baliyita Global College. N'ebintu byannonekera embeera ekibuga n'enkola kiti nemesa. Nensalo n'engandi kangende wa mu kyalo. Kumbe yegenda okuva omulamwa ogw'okumala kikendi n'ekyo ekigenda okugera mu maaso. 10 years back. Yes. Kati wenjogera kati myaka 20 mabega. Njala nkubuulire nze gwolaba gye ntambudde wala. Natambula mu basawo ab'enjawulo naye nga buli musawo yenna sijja kulimba ankwatako bw'atalwala afa. Bw'atalwala ng'afa. Anti kati alowooza nti ajja kunkolako olw'ebizibu byange. Naye nga omutaana gwonna gwali nti nalina omuntu omulabe ate nga kumpi muntu wange nga ansibye ekiyitibwa empewo. Abamanyi abategeera abawuliza bakitegeera. Naye bwe ntuuka wantu natuuka ne baŋŋamba nti wategedde nti nze niwalinginire ku bintu birala nnyo. Ngenze kufuna ku mbuzi nnyunde ku mbuzi. Nsobola okuba nga nfuna munnange embuzi z'abakulu. Kumbe bakama bange bantuttewa mu kifo mwe naaterera ku luguudo Essemuto bayitawo Bubbaale. Oba okyamidde essanga bakawagajje n'okawagajje bava bwino mulina bulungi nnyo. Ekifo ekyo n'ono kabwejjulire kennyini ono ali ku ntebe kati. Akafo ako mu kyalo ako awo akatu oyafunira ebibbo by'emisamba gya Buganda akuba olutalo ng'emmundu zikyali mbale. SB4 MEDIA tuguse ensonga kwoli nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya ne musajja Muganda era kabaka wange mwagala nnyo ne Katonda ali mu ggulu mwagala nnyo era gwe nsinza. Leero tutambuliddeko eno walako tusanzeeyo jjajjaffe yakozesa jjajjaffe mbasi kuvodde ndowooza. Watovodde. Jjajjaffe ono ametaliiso ddene mbu ye alaba ebiri mu maaso. Buli kimu kye tutambuliramu mbu yakiraba dda. So tuzze tuwayeemuko naye twongere okumanya abantu baba tetubayetaaga mu bulamu twayigirako ebintu bingi nnyo tulema okuba nga tukola ate ensobi. Tusasa okulaba. Nange nsasa okulaba. Embeera eri etya mu nsi nga bw'ogiraba? Embeera mu nsi ekyo nkibabuulira. Bwe banaaba tebagoberedde ffe be tufulumya emboko zo zikola ki? Zikyatukuba. Yatukuba. Olw'omukaaga olwaggwa so nayogera ku Mama FM ne ŋŋamba nti obudde butuuse. Obudde bukoze ki? Butuuse. Nawandikadde ebiwandiiko mu gavumenti Minister Health n'enjiwa era omukyala yampa amagezi yali wa gundi Star manager wa Star radio yaffe y'eggwanga. Omukyala ne muganda gundi wategedde mbadde nzisaba ebintu bino twali badde tubiyisa mu mpewo abantu bategeere gavumenti eyambe kubanga nze ndiwo kwanjula kintu gavumenti ekiteekemu amaanyi Ministry ya Health ekole ki naye ekiteekemu amaanyi ebirwadde ebitukuba ffe tumanyi solution yabyo. Era omukyala anti kati ngenda okujja okubireeta bino nga mmaze lockdown yange eri gye banuŋŋamizaamu ebintu naye nga nywa amazzi ga kitoogo nakati wenjogerera ssaawa eno ne bwompa amazzi amafumbe gamwe ge munywa nze tegampoona kumpomera. Ontegedde nze amazzi gonna gensanga nga nywa nembeerawo. I have spent 30 years zisimanyi mpiso simanyi kere ndalyo
kati webuuzaawo kiki ekiriwo amaanyi gano like okulungamya bakulungamya batya nebyozo okunungamya musajja tuntuuka okusibira ku kitoogo era ekitoogo olaba nsuubira ekifaananyi kino guno omuti baali baguyita butuukiro guno gwolaba guno butuukiro waliwo munnamawulire omu era eyakuba ekifaananyi kino onfula bulungi nga wano era wano waliwo ekyoto kiraba wano nga wootuuka wano omala kusomoka mugga okuntuukako guno omuti guno omala kukuba mukuba enzi tonkowoola nga tonkowoola okoonako omuti to kati nange guno omuti guno ogulaba guno omuggo guno nga nange nina ekiso pa nga nkutegeeza nti gyendi mala kusala mugga nenkutuukako wano nga omuntu yenna abannoonya wano alina okutuuka tajja mu kiggwa eri mu kiggwa gyendi nga sijja kukulimba wadde omwana gwenzaala nga takkirizibwa kubeerayo era nze bangi nnyo abawulira kati abandaba bakimanyi ng'obudde busiika ng'ogenda kulina masumbi ebintu byo gye byali nembeera ku kitoogo anti mu kugenda omanyiku ebibanja byabajjajja baffe gye byali musajja atungenda okukola kyo okutwalibwa eyo ku kitoogo ng'agenda okulima okukuuma enkima kumbe akakodyo kajja bagenda okuntandika okunsibira eyo omuggo guno ogulaba guno olimabuuza lwaki omuggo guno otambula nagwo nali nfa ebigere bino kati nkyogera bwino ebigere byali bikola ki nene nnuŋŋamizibwa ne baŋŋamba genda onzimba ennyumba efaanana bweki ogwo tetwagala muntu yenna mulala oba wakika oba wani tetwagala ogwo buli kimu ekyoka kikoye ng'ogizimba ogwo gwolaba nalina binkya oba omanyi binkya bigundu byaffe byomanyi bino byani gaboni omanyi twabitanga boni binkya nga binyambala naye nkutegeeza n'akayinja akatono oba kali kunkwamu nga mpulira nfwa nensaba mukama wange kiki ddala mutuufu kyentuuseeko otusabaga nti genda ozimba ennyumba efaanana bweti ng'omuggo nalinga nkwata omuggo bwenti gwentambulizaako ennyumba banaziteekawo enkondo bweti wakati bwendi bepa ebigere nebiwona ebigere nebikwaki nebiwona okuva olwo nebaŋŋa nti omuggo guno toddangayo gusuula kubanga mwetutambulira mwe musoma musambo kubanga yalina omuggo n'akuba olwazi ti n'olwekyo ebiri ebyali ebyeri katubireete wano oba ekyokulabirako kati tugambe nti gwe wadda kifo kya musa amannya nina mangi ogenda okusembyayo erinnya erya liiso ddene abantu beeyo baali bantuumye Ssemisambwa nina bwino abantu beeyo baali bantuumye Ssemisambwa okusinza engeri gye baalaba engeri gye nnalimu ye nnyini n'agamba nti puliizi eryo erinnya siryagala nkutuumye lino naye si gwe Katonda si gwe ki naye nkutuumye lino kwegamba ojja kuwulira abantu bye boogera ebyafaayo ebyali eri kambireeti bibeeko na wano naŋŋamba nti ojja kutambula ensi eno ojja kusomesa ensi eno era amaanyi ago eri gye bansumululira banfujjako emirundi 3 yeeriiso ddene yasinzira ku mukyalo omukazi nga mulongo era singa Katonda abadde ayambye ekifo ekyo bambi mu bbaawe yasigalawo yasobola okunsumululako egundi eno era baŋŋamba nti bw'oliba oteeredde awantu wano teweerabirawo olina watu okuzimbawo ekijjukizo era musajja watu engeri gye mbadde ntabaala nzira eno musajja watu wali ebintu byonna byasasika lwakuba nze siriiwo nga nze nina tobizzaawo n'okuzimba n'abantu abalala bamanyirewo kati bugende butereevu ku linnya lino eryali lisadeni baasi obulala nnyo nkubulidde obuyinza bwe baali bamaze obumpeera eri ne baŋŋa nti gwe mudda ojja kuba nabbi onfula ssebo
ng'obwo bamaze okunsumululako ebikyamu bye baali bansibye naye nzijira mu buyinza oba nnabbi omuntu okulangira ebikwaki ebijja mu maaso era sijja kulimba erinnya eryo bagenda okulintuma abantu beeyo nti Semisambwa olina agamba nti siyagala dduulira kubanga gwe olina ab'amadiini ab'enjawulo boogenda kubanga ogatta banaawulira batya ekintu ekyo nze nga najja okuzuukusa empewo zonna ezirabika nti zikyamya abantu okiraba mulimu abantu bo abakola ebyo byokusawula naye nga bagamba genda otwale eddagala osimbe wagundi okiwulire genda osaddako ekintu gundi ebyo bye baŋŋamba genda onimunguze ebintu kubanga obutonde buno twava mu butonde ng'abantu babamu n'empewo zaabwe n'amadiini oga nti gana kubeerawo katonda yali yategeka abantu n'empewo zaabwe malayika zaabwe naye malayika zino abantu tebazimanya ofa bulungi omuzungu agenda okujja n'agenda atandika okutabula ebintu ye n'agamba nti abaganda oba abagundi bano balina bakatonda baabwe they are no longer gods abaita bajjajja kubanga bamama baffe bajjajja baffe mwe baafubutuka gwe kati erinnya libakutuuma egganda linnya lya mpewo nsolo ntuuka ku mulamwa naye bwe yawulira nga baŋŋamba erinnya eryo nti Semisambwa no siryagala kubanga gwe ojjudde buli kika kyonna naye ojjira mu maanyi aga waggulu okiwulire kankuwa ekyenjawulo nze bampa erinnya erya Ibulayimu jjajjange bamuyita Namakula azaala mama wange okiwulira bulungi nali ngenze ku batirizo ne bagamba nti omwana bamutuume Ibulayimu omufulaso bamutuume Ibulayimu ate omulanga nti bamutuume Geresomu Geresomu okimanyi bulungi awo oyo yali omwana wa Musa gwe yazaali Emidiyaani ontera bulungi oyo nagamba Ibulayimu jjajja wabaki jjajja wabaki erinnya eddala mwesigwa ontera bulungi kivunulemu mwesigwa kalonda muki onfula bulungi awo owulira amannya ago ogenda okkakkana ab'ekika ne bagamba nti no bano abaana baffe bano lwaki batuuma amannya ag'eddiini balina okufuna erinnya ery'ekika ne bantuuma erya Sekajja Sekajja nansonga ezo ezaalema emakulu erinnya eryo gonna galina eki meaning kankuwe erinnya erya Ibulayimu ekisa kyatuuka ne bankomola nga kitegedde nenkomola nga kikoze eki kituukirire kiri Ibulayimu Katonda yakwaki yamwekomolera yennyini okukomola kwatandikira kati n'agamba nze kulaba nina amaanyi agawera nga 40 natumwako erya Yusufu agamanya gonna galina meaning bwe ndi bampandisa ekitabo nja kuwandika ekitabo kya nnimi 9 ez'ensi eno kibune ensi yonna naye sente zinaavangamu zibe nga ziyamba amasomero nedda amasomero aga private ekyokubiri abayimbi nze ni muyimbi ekyokusatu bamulekwa abalema bamuzibe n'okuteeka amasomero omuva bulungi amasomero agabo bamuzibe paka ku university erinnya ery'ekampuni eno baali balimpa dda naye olw'okulemesebwa abantu bano bwe mpandiika ebiwandiiko bino nebitwala mu State House gundi offices baga nti omusajja ono alabika atusinzaako amagezi ng'ebintu babibikka ariko SB4 MEDIA tukuse ensonga tuline jjajjaffe eriiso ddene twagala kuba olina emboozi mpanvu nnyo tugenda gikolanga mu episodes mpola mpola kati leero tujja kutunula ku liiso lino kunoonyerezaako twakizudde nti buli kimu kiri mu nsi eno nakati buno obulwadde wa corona abayimbi okugenda eggulu byonna biraba mu maaso
kuba liriiso ddene n'ebijja mu maaso wabiraba dda. Twagala okutandika olwaleero okusinziira awo tutandikire ku bulwadde buno buli mu ggwanga. Akuggyireyo omaliriza ebyange yabwino olya ssebo yabwino saga kuga kintu kitaliiko ki bwino. Ebbaluwa yasooka newandikira Museveni nemugandi mukwano gwaye ogenda okulonda mugenda muyo okulonda naye nze byennengerawo wafukamira ensozi nyo tulina okugenda mu nsozi tumale okwegayirira kubanga ebijja bikambwe. Ebbaluwa eno waliwo omukyalo muyennyemba bambi n'agitwala anfa bulungi nempandikamu neŋŋamba nti mulangiriza mama Fiina yannemesa kubanga nga zezzaako namulabula n'omulabula nti bannange ebintu ebijja bijja naye bannange eggwanga ligenda okukola ki nga n'emigga tegina baana kutabuka mayanja wano yatuuka okutabukirawo omulya ssebo nga tegina kutabuka olya ssebo era bwe nze emabega olubiri okwokebwa omuliro kankoone 2-3 yali 2-3 nasooka okuwandiika ebiwandiiko nga mpa abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu protocol ne gavumenti nenjiwaako nti bannange nti nina byendaba ab'olubiri mbeetaaga nga ndi ku mutala gwe bayita Bunsule ogwo gw'okumpi wali n'ekiggwa ekyo kye nali nzimbye. Antira bulungi sijja kukulimba teri muntu yafaayo kukola ki omuntu bwe nawandiika ebiwandiiko ebya 26 omwami omu w'essaza ery'Ebbowa bambi yagezaako ajje agamba nange omwami ono ewandiika ebiwandiiko bino musanga wa naye abantu fe abalya mmere omutano gwaffe gwe tulina. Omukyalo omu n'agenda ate ayonoona diiru. Omukyalo oyo kankutegeeze baawe yoono bamuyita Juma Macha bwino baawe yoono omusajja nti yaliwo kubanga ono yalinga atambuza ebintu nze nga sitambula yeroko down gye nkugamba nze nga sitambula era nga ntambula kumpi nga just mu yiika 2 zokka munnimira ebikajjo byange munnimira amayumba gange kikkirizibwa kutambula n'omwana gwenza takkirizibwa kujjayo naye nga buli kizimbe nakizimbanga omuntu ogwo omu. Kaakati nja nkutegeeza olubiri nalulabula ne bagaana nempandika 2-6 anti ng'olulabula otya nti abaye mujje mu kifo kino kubanga nti banzikiriza muli kutambula nfa bulungi mujje mbabuulire biki emitendera egitulina okukola ki n'okulaba nti mutuufu eggwanga likola ki libeera bulungi nnyo. Nenyonga 2-6 kati 2-6 niwabeerawo abaami abajja balubiri musajja atu nga bansibidde bali bansibiddeeyo nga nesitambula ne bagamba ni mukomangawo nga bamaze okunsumula olunaku gundi ku Lwokusatu mba sifuluma kudda ku muti guno gwenkolaze guli omuti mba mbeera eri tebadda. Kati lumu referendum ng'eneetera okukola ki referendum yali mwaka ki yoga referendum egenda okubeerawo yali esigadde weeks 2 kati bano abaami bano bagamba naye jjajja olina ebigambo bingi byogenda okukola ki byolina okutegeeza eggwanga twayirese bannamawulire nembaga nti mubaleete muleete ne TV ne radio byonna ndyoke nsasangweze mu ggwanga. Wali omwami emi yaliwo FDC kati nga yali alina okutamba ne bannamawulire bano aba CBS nga ba CBS yalina ofiisi mu busiika ompa bulungi okukakkana. Omwami ono yasooka n'ambuuza nti waaye mutuufu Museveni n'abebibiina olowooza bani apanansinga nemuganda nze mune mu kutangaza kwange Museveni agiddemu gundi bwali naye manya ali akyabakalakata akyabakalakata. Omwami bwe yavaawo yagenda agamba bali nti omusajja olabika wa Museveni ne banimba limanji bajja kujja ku Sande nze sirimbwa bw'oba oŋŋambye nti ojja kujja kugundugula gundi era olina okujja sirimbwa kubanga ebintu bino biba bigenda kutereeza ggwanga na nsi yonna ebiba bimaamidde kuno era kasaba akisobya baalina referendum ng'emaze okukola ki okuggwa obwo nga zibaleeta ku lunaku luliro baali batugambye bagenda kukwata mawulire ga nsi
nga ntemezaako abantu bane bannamawulire bajja sijja kukulimba nasigalawo ku maaso kutula nti referendum eba emaze okuggwa zibaleeta agandi mujja wani mujja wani owaye mujja wani bajja ku pikipiki ne bajja ne kuguuli epikipiki nga bali ku pikipiki ne kamera ne kuguuli pikipiki basitula negenda bakuberi nkwa bwino ekifo n'okimanyi ekifo ekyo bakiyitawo mu bbira bakiyitawo mu ddiba wakati wa Nakafumu ne Namuganja kati buli andaba ntegeera bwino gwenjogera abantu bategeerawo bayitawo mu ddiba epikipiki ne bakasuka eri kamera neyatika ebisiri bwengeri ku bukadde obwo omusajja ne bakawa amaziga yaga tufudde bane gye tulagenda bayo kati batusiimye omuta bulungi ne baddeyo ku ofiisi omwami ono era gwe natuma ono gwenkulaze gwe natuma ono Juma Macha empandika mangu ebbalwa era nkozesa kalamu mangu awo anti kasi nawulira nga nti babakubye babadde bajja egundi ne bakuba nempandika mangu ebbaluwa nti ebbaluwa eno genda ogibawe bagende bagitwale mangu Emmengo bwebanga temugoberedde kyembagambye ebbaluwa nga begamba bwe muna temugoberere kyembagambye omuliro gujja olegesebo omuliro gwaki gujja omusajja ono bwatwala ebbaluwa ku ofiisi yaabwe ne bagamba ti ssebo omusajja oyo gyaliyo kamera zaffe zamula okwatika nti ebbaluwa tugitidde tetujja kugitwala Mmengo olidde tetujja kugitwala Mmengo bwe netukuba ye olwo omusajja ogwo mutuufu mulowooza anaabayisa bulungi olidde abasajja bannamawulire ne batya ebbaluwa eyo ebyaddirira nkubye essimu eyono nze tonkubira ssimu era kati mukiyige nze essimu bw'oba tewandagidde kuba na ssimu siba nayo nakati kikyaliwo okiwulidde era essimu ebaako na muntu mulala bwe nkugamba nti gundi abaagikutte ng'olina okwogera naye era kyolina okufolowinga essimu bajja kuleeta ate endala ejja buzi aka kati olwayo katandika okukozesa essimu kubanga ebijja kati bikambwe olina okuba n'essimu gye bujja ate nga omanyi waliwo kati emikolo gye bagamba nti ekyo omukolo oguwedde guno oguwedde namwe mmaze ebbanga ddene nze nga tonkubira ssimu mbako n'abakaki era essimu endala eri eri mu kyalo omukyala yagirina wa Misambwa bamumpa buwe era nze kusiyogereza muwala no era mumanye gye bujja abaana abaliwo olidde okusinza ku bino ebirunga bimaze okukolebwa baneetaza abakyala nga 27 ng'ate bamawanga malala nti embooko zijja tulabulwako ku kijja ekyo kyolangiira ekijja embooko ennyumba eno bwena batezimbiddwa eno ojaba eno ennyumba eno bwena batezimbiddwa kubanga minisitule ya health nabirwa nti nga twagala okuwona endwadde n'okugjayo emizimu egyo egikola ki egibonyabonya abantu okutandika okulogwa ku saddaaka biki bino eno ennyumba bwena batezimbiddwa na lubiri luli okiwulidde byeyongera ennyumba era kuzimbibwawo eno ennyumba eno baali bagingambye nti erina kuzimbibwa mu bitundu 2 ebyekyaggwe mu mataka ga Kabaka naye munnange Mmengo nagiwanikira ebbaluwa teddanga era bino nga mwebiri byonna basirise olidde minisitule bwenabuwandika ti obanga yekomawo okoneka bwe yatuuka ku mukyalo oyo asembayo oyo nga bagibikkako kati ennyumba eyo yaki ennyumba eno eyalisodde ne kakati eno plan twatwagikolako okwo mu katundu k'ebubbale nga naye kugamba yali essubi fulemu eno nga bw'oja munda wano kwegamba nga galuge mateeka ge batulagira era nga mwe tusabira ng'olina okusaba kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe emizibu gyonna egyali gibanga gikwesa abantu nti Katonda taliiyo awo jjukira era nze abantu be bankutteko buli lwennyingira mu mbuga bwento bamanya gitandika okuzuukukayo era nga gibaga nti banne mwategere munyikire okusaba
nkugandi gundi kwata kabani kwata n'emisubawo ekyo esatu sabirako katondawo oba oli musiraamu lomba edduwayo oba ki oli mukatuliki leero tujja kumanya ku linnya lino erya liiso ddene ku kirwadde kya covid ekiri mu ggwanga mbu wakimanyako ekirwadde kino era muli ebbaluwa eno tubitemeteme ebbaluwa eno erina weegambira nga ye eriiso linaŋŋamba nti eriyo ebizibu ebijja labula abantu minisitule culture oba gavumenti nyini ekuyambe nga n'emmengo kweri etekemu sente tuzimbe olubiri luno olugenda okukkakkanya amaanyi gonna n'okwegayirira tuleme kulema kufuna birwadde bikola ki nekyala omuzungu tutandike okumemansulako tukoye omuzungu yatusanga tumanyi okwejjanjaba onfa bulungi newandiika ebintu bino okubiwandiika nga covid yakatandikawo nga amasomero gakatandika okugalibwa kubanga nze ndi wasoma amasomero essomero lyaffe negaggalibwawo kakati nebagati tandika okubabuulirawo ngaebira tebirina kujja naye sijja kwimba okuva olwo nawuno ogujjwa nensinza nekuweeryo mu mama neŋŋamba Museveni nkwetaaga ku mama wano kubanga sijja nze kutuuka kukola kyo byonna nengezanko naye wa akati okugenda okukakana nti bannange ekirwadde kiikyo nenga nti bannange tuli wano abasobola okuvumbula eddagala munone wano ne bigaana anti yabayo emitenda gyalyo transport nga baŋŋamba nnyo okumala kwebaka mu nsozi 9 mitendera nekenyini kabwejjule Museveni kenyini yafukamira mu nsozi baali bamwetaagirako kubanga ennyini yeegayirira n'agamba nti bannange nja kuzawo bwakabaka onfa bulungi mumpe bannange obukulu ntereeze ebintu byennono bwino okyolya kati bwe ŋŋenda biwandiika ng'eya bali abasajja bagandi ono omusajja akola ki era Museveni gwe mulaba oyo Museveni mwokulaba ng'akyaliko maanyi gano ffe tumusabye tumusabe era kuwonaga nti bane nze mpanise Museveni watafaayo naye muno ekola ki nze naye mpanise njira kuteekawo NGO eyo tujja kufuna abantu abateekamu ssente onfabe tujja kukubiriza abantu tuteekamu ssente era nga ne baba TV onfa bulungi banamala okulaba gundi banaye kino ekintu tukikone baba TV kubanga emmengo benagenda emmengo ne banjereka ne batafaayo kuno ate nguno omukugu eddamu lwange ono kasita omuleka ebweru ekitegeera nti kati emmengo era ebyobufuzi birirwa bintu bya nnono omukugu wegusiga ku tebiri ku gundi ku geeti kijja kitya nentuuka eni bana enjala gundi nti ate somala okugenda mu gundi yakatikkira eri nenga bana enjala babuulira kiki ennono buzi okutambula tati sokomala okugenda nakasero mu ofiisi yakatikkiro ku ddiiru ki kati nga tukyali ku linnya lino erya liiso ddene twogera ku bijja mu maaso ebijja maaso mu mboozi gyetunyumirizzaamu ebijja maaso ng'oli nabbi ebijja maaso emiriro mugyewala era kali gyatandika dda gye emiriro mugiraba emiriro ntiwala ekizimbe kyayidde omuliro tetwategere ki amataba go temugewala naye gatandika dda ojjukira lwe batta gundi ani kirumira naye nakamala okuva enakifuma abantu bakabaka bennyini omukyala oli atwala eggombolola yo mukiiso kabaka mbawadde ebbaluwa ŋŋamba ebbaluwa yamugitwalibwa emengo njagala abantu abo babiri njagala Museveni kennyini ne Katikkiro benjagala nze ndyoke mbabuulire ekyokukola okiwulidde sijja kukulema kye bankola banga nti wategedde eno gundi eno gituwe kati ogere weefeeko nenga nti okay nze mbadde nteesa nti tosobola kibabuulirira tugeze nga wofunye chance wano kumpe nokibabuulirira wano kati ekintu kiri bwe kiti nze sijja kufukamira gavumenti sijja kufukamira Mengo ate nze nange sifukamira kabaka do you get me sifukamira ki ku buyinza bwe nina buno era n'okuba okusikira omuntu sisikira muntu kubanga amawala okunteeka erinnya lino sisikira muntu kubanga stage y'omuntu nagivaamu kati omuntu gwe nsikira ssebo wa myoyo yamala emyaka 15 olusozi Jumba abe nakifuba balutegeera mafiira gyafuukira eyo olusozi Jumba
ne bawa obuvunaanyizibwa musajja bamuyita Walusimbi gye nkugambye gibanjako eki na be bantongoye okumpa obuyinza buno ntandika obufuneyo obwalisodeni omufa bulungi sebo kati n'olwekyo NGO yegenda okumala bino abantu bonna betunakunga bonna owawawa gundi yaffe etekebwemu tutandike ffe okutandika okutambula ku ground omufa bulungi olubiri ffe tuluzimbe pulaani zonna nzirina buli nyumba z'amawanga gonna era luno olubiri bagamba olubiri luno bwe tunaalumala lwe lugenda okukakkanya amaanyi gonna gonna n'abasajja abazungu abo tubasika amaanyi balema kutwepankirako kubanga buli gundi yonna mbanjirina akati abo olwo balunaggwa abazungu bagenda okulabira luno olubiri ejja kubanga museum egenda okulaba nti ereeta ssente okuva mu mawanga ag'enjawulo buli muntu ne gavumenti ebenga ekola ki neggwanga lya Uganda libenga likola ki abantu abalina emizimu egyo egikwagana okusaddaaka abo bajje kukira bw'oyingira muli n'osaba wano n'oddayo ate n'okola ekyo owedde bw'oyingira mu nsinzo lino n'onfuluma ebweru n'oddamu data game owedde nkyogereddewo lino essinzo lyolaba lino olubiri kisiiza ku ssente bwe tunakunga abantu bonna okiwulidde atuwadde ekizimbe atuwadde kiki ssente kyokka kimala kyokka inikesi nga abantu bavuddeyo ne babakanya byoyogera ne butazimbibwa ekyo tuyogere naawe mister nze nkubuulidde eggwanga nze nibabulidde mujja kubwa embooko nayogera ku mama kwennyini negabadde nze bakuba bwe lwensabye ekintu kyonna nekiba nga tekikoleddwa nze mba bakubisiza nze kyovudde olaba nti bwe ntupandiika ebintu bino kubanga nange baŋŋamba duguli olina okusindika obubaka konootya obubaka buno obufulume tukuba ggwe kale nze nkubwa bwe mba nga sibagambye naye nze bwe mbagamba ne mugaana it's up to you ogeza olugamba nti wali oli lisodeni olengera ebiri wano oli mulaguzi osobola okulagula omuntu ng'omuntu mu mateeka agange tebanzikiriza kuba mpiki sikuba mpiki simukubira mpiki tukitambula tutya wabaawo ebintu ebimu bye basooka ne basunsula ne bagamba nti benza omuntu omuleeta mu kifaananyi kyange mu kifaananyi kye nga mbadde neebase ne bakubuulira n'obuli omuntu oyo ekirala omuntu ayinza okujja nga alina obuzibu bwe bwajja mu mateeka ffe bagamba nti tokuba mpiki toweeraguza wabula omuntu oyo ebirooto bye owaayo ofuna obubaka nti ye basi nti obubaka obwo ye mulaguzi asooka oleme kuneekuteekako kugamba mbu gundi yandagudde nti gundi yandoga oba gundi yankola ki wabula ekintu kifulume mu ggwe era amazzi nze genkuwa gali ga njawulo si ga nnyanja si ga migga ontera bulungi bwe ngakuwa gaba gatandika okuutangaaza buli bwebaka bwoti ng'ofuna ebirooto ekitegeeza nawe gwe wennyini si gwe waliwo bakama baba kugamba nze baŋŋaana okunoga eddagala eryo baani aba bakugamba ye lisodeni gwe mutwe gwange era ng'oyagala okutegeera ejjinja lyange lyennyini okutegeebwa lisodeni olusozi luli eno namayina mu bulemeezi era singa nakati budde butono oli nesimu abantu batugirina omufa bulungi okwogera naye butereevu nti kati tulina lisodeni likulukulu ayinza okukubuulira ejjinja lyange gyeri erya lisodene n'ejjinja eri eryasamirira erya namayina naalongo namayina ontera bulungi era bwe natuuka mu lusozi olwo nenga nti okay basi wano watuufu netulwana olutalo omuchina yali okwo omuchina lyatandisa okukosa lijjinja netukola kyonna kyonna kitukola kyonna lazima omuchina navaako abantu baŋŋamba ekintu kimu ndiwaayo abasajja bano emizimu gyabo noogisobola neŋŋamba nnommwe temunzanyirako omwami abantu ab'okitundu ab'omu kitundu lisodene yandagira nze omanyi bwe mba nkulembeza nze ebintu byonna mbeera mikulembeza nze sikulembeza nti jajja muwanga no bakiŋŋamba no kubanga nanyini bintu bino byonna eyateeka ku nsi kuno ebintu byonna lisodene
teri kintu kiri ku nsi kano ekyeteekako kyokka naye olw'ensobi yajja bweti malayika zino bwe yali alinazo omufa bulungi nabo malayika emu yakola ki eyawaba oba yeyita lusufa oba setani oba saitaani omufa bulungi bw'agenda omugoba nakka ku ttaka ku nsi n'amuwa obwakabaka bw'amuwa obwakabaka n'agenda asikiriza abayi nti abayi oyo musajja beeyogera ebyo tebiri munanka muve mujje mujje tukoleki kati emisambo ajja emina ne gijja nekitandika okuzaala nejaala negibuna ensi yonna kyosanga wano kyosanga n'egindi olw'okuba nti gyabuna ensi kati wagambira kandeete bannabbi bategeeze nti mutuufu gyendi kubanga mu ntandiko y'ensi mu buwumbi n'obuwumbi bukyankatonda ateekawo ensi eno abantu baali tebanakola bunnabbi ng'emisambo gye gitambuza ensi kati nkibabuulira gye gitambuza ensi nga teri amanyi katonda nti waliiso ddene naye ng'ate mu nsozi gyo yamala dde okutonda ensozi nga zirimu ebifoozi ebye nkokyokulabirako olusozi Sinaayi Musa agenda okunona amateeka 10 yagawandiika kuki ku jjinja liiso ddene yali ku lusozi ani Sinaayi n'ekimyanso kiri kyotosobola kutuulamu ng'emaanyi ga njuba enjuba ojabe yeliiso lye nkokyokulabirako agamba jangu laba gukwakidde gwe gumpomera nze gunsanyusa nali muzibe leero ndaba Yesu gwe musana gw'ensi Yesu agenda okujja yajja amaanyi ga njuba eyo kyobula ng'oli agamba mbuno tokutendereza Yesu oli mwana gw'endiga ondegera akantu ako kati kiba okugamba eri ndi Misira endiga yakiwanuka onogiteeka mu luggya oba munte kubanga kiwanuka oyo kiwanuka mu buzaale mu bubumbe kiwanuka mu butonde eyo njuba tugenda okuwumbawumba tusaba kutulabulako ku bimu bye tusaanidde okwetangira okulaba ng'ensi eno etereera edda mu mirembe nze mbabuulira zino masikizamu muziteekeko kubanga munnange bagamba ebya Kaisaali byaki bya Kaisaali n'ebyakatonda byaki bya Katonda ekyo temugaana naye obanteddeko obasaddeeko nze bunebyo nebinkwatako obanga nze manyi okwegema nina obuyinza nze kobirio ebyo mukabira kati okwegema nze oli baba akoze eki antuukidde bagundi nze sinoonya muntu nze mba nkuwa ebikolo nti mune bwategedde ki ekikolo gundi n'ekikolo gundi kumpi nga 25 era singa nti minisitule ya health oba gavumenti alizze ne tutuula bulungi nnyo naye mbagani mwategedde tulina okukola ekintu gundi ntambula tugende tukuŋŋaanya gundi eyo ne tulifumba balifumbibwa gundi eno gas gundi evaamu vepa evaamu eyekola nga mpiso dina ate erikola nga makerenda naye kati musajja watunze nga bondaba ebyo nanze mashini nzirina kati gobadde onsuubira nze nkole ki naye nga ndebeta ngamba gavumenti mugiminyange anti obuyinza bulaba nze baŋŋamba nti gwe oli wansi naye ate gambako banno baleme kuyita ate mufere okimanyi nti abantu abasinga bakola ebintu ebyabwe baga nti gundi mufere kati abasawo abamu abaganda nze kankuwulira abamu abasawo abaganda batuuka okuloga bannaabwe olwokuba gundi awonya oluusi omulala n'amuteekawo edati game naye nze ebyange bya wantu wamu gavumenti nze ebyange bya nsi si kugamba nti nve neekole nze mu ngeri yange I don't want your money nze njagala ekintu gavumenti yeeteekemu ssente tutambule omuti ogwo gundi tuteme ogwo omutwe gundi agundi kali tugategate tufumbe tukike gundi checkinga obanga ndi mukyamu that's the point nkulongoza tukatuwumbawumba aweddeko nti bana abayimbi bagende kugulu byana bimanya bana buli muntu tasira kuyimba oye negundi nzo talokotata gwe mbasasira abayimbi nze ndabanga obukati obwo kunze programu ze mba njagala abayimbi banange nze mbasasira basasi
singa tubataddewo energy eno onfa bulungi abayimbi awo tujja kubanga ekintu tukisolovinga onfa bulungi wakati otuuse nospendinga obukadde butaano obusolera nno omuntu agenda okukutuusa ewa sali musale onfa bulungi kyokka tebagenda kukuwa kakadde kamu neki eza ene profit naye kyakadde akamu ne katundu kayinza okutambuza bandi naye ni musajja muyimbi be basajja abayimbira mu Peterson niyimbirako mu Chronic band niyimbirako mu Cover Jazz band onfa bulungi naye bandi nezanga omanyi ng'oyinza okutometera bandi nabo otyo naye nina kyenjogera nga mmanyi obuziso bwa bandi si ezannya okiraba bandi ogisukira muto okubanga olina obukadde ebyo kakati akakadde akamu kaba kuwadde n'ekitundu transport ogende mbweggulu musale si yabadde omuntu omuzibu naye woyita ngatumbaulakomuleseemu okukunguna erinnya liiso yongera mbadde manyi nti osobola okuntunulira bwoti nongamba nti oliko kino wekiti newekiti nkugambye kenkugambye kali baatugaana okweraguza baatugaana okweraguza nze mbuuli ekigera mu maaso ekirajja mu maaso wabula singa ozze waliwo omuntu ajja nojja nonga munange nenga nti oke okusinza gundi bwoti oliwo ne bwoti onfa bulungi kubanga sinze nkuyise nojja munange ati mba ndi awo nebaka ate njirabe nonga nti oke waliwo mukama wakubanja okole bwone bwoti okiwulire kola bwone bwoti kubanga ebyaffe bya mikolo sigenda kugamba nti ngende nkuwa eddagala nze siri mugabi wa ddagala ontera bulungi era okubanga okugaba obugabi egundi nkuwa buli mazzi gali gakutangaaze kati gojjo ŋŋambe nti bandoosezza bwe bati kyebagambye kati bakuba bakugamba bwe bati kola bwoti oba tukole ekijjulo akati nze nkagana so tuve ku mpewo ndabe anyway SB4 MEDIA tuguse ensonga ndowooza jjajjaffe eriisodde ne omuwulidde ye ekyokukola weekiri ndironadde musente nga gavumenti erina okumunoonya bwebataddewo NGO netugesalinga NGO banefe ebitongole bitwesene twekwa twebereremu dugetimi bwokimanyi lwaki Museveni mu Buganda wano ebintu byali byamutawana nnyo reason ensonga ziri wano mu Buganda wano Buganda wetutatereza ebintu byawo ensi yonna byebizibu amaanyi gali wano era waliwo omuntu omu okiwulire omuntu omu naye yafuna okulungamizibwa mwemba ntambatambula nembigwako omukyalo munanga nti waliwo omwami omu asiiba ennaku 7 yo omwaka nze nsiiba ennaku 36 naye nfuna okulungamizibwa naye nensangayo agamba nti eri asiiba 7 nti naye bamugamba nti Uganda wano wewagenda okusinziira amaanyi ag'ensi yonna era ne mane katugambe ne gundi mane wano sente zijja kutandika okukozesebwa wano singa tunaba amaanyi gaffe tumaze ogasika olidde tukoye n'ebya dola zaabwe okimanyi nti dola bweyambuka ne economy wano eba yina okwambuka what are you talking about anyway SB4 MEDIA tugusa nsonga nakoze ku kamera nga bulijjo kyonna kyokunkunyeemu ojja kunoonya ku jjajja ono liiso ddene addemu atulungamye nga byonna byowulidde ebirowoozo bye bigambo byowulidde jjajjaffe liiso ddene programu eno tutwala mu bintu byabufuzi SB4 MEDIA si yabufuzi siki naye nga byonna byowulidde ebigambo bimufutuuseemu ebirowoozo bye bya jjajjaffe liiso ddene tutereeze abantu SB4 MEDIA tugusa ensonga nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya Omaru akoze ku kamera nga bulijjo ojja kubeera nga kibuuzo kyayagala okubuuza simu ziri ku screen okwo jakitubuuza tukomewo naffe tumusoyeesobye ebibuuzo nze omanyi mpita Magaran Africa omusajja agenda okuva mu Africa ntambula ensi yonna ondaba ekyandebelefika likiri wano ogera kikola mu myaka emeka kubataba emyaka gigenda nze nali ngenda kwetta kandi kuli nali ngenda nze kwetta nga ndaba ebintu byonekeddeko nze ebintu byona byononeka bisasika
nina nintuse kumugga si walawa omugga ngutuse ku bwenti njala kugwawo yakatebe mazino okukola ekiramu eddoboozi ne ligamba tuddange okwetta okyalina omulimu gw'okukola eddoboozi banga nyo omuntu wangamba mulaba nga sinafuna linnya lino ng'erinnya yo siyalifuna eryalisedde naye siyalifuna eddoboozi lisobola okujja mu kukirowoozaako nokirowoozaako obulowooza oba ne livira mu bbanga era okuva olwo nze neyomba nga nina ebizibu ebifaana bitya ne bweta dayizoni wali nze gwona yinja kwetta naye obuyinza era kyoba nti abantu abasinga okwetta bambi wabawo amaanyi agabakolaki agabasinza amaanyi naye olwokuba nalinako amaanyi omufa bulungi naga nti please toddange okwetta okyalina omulimu gw'okukola nze kati nyinza n'obutafa baŋŋamba ekintu kimu ensi eno negitambula yonna kyoba bantuuma magani Africa ndi mu 65 n'ebintu by'osuubira okukola bya myaka nga 10 mu maaso 10 tejja kuwera bwekuba nnyo myaka nga 2 gokkagamala ekinene nnyo aga singa ompala wengi nze gwolaba nageza kugamba nti kangende nkuba emundu ompala wengi be mundu nekweki aba gundi awo ono gundi ani yali wa fedemu yani yali ani gundi ono yali wa fedemu gundi nkwanga olide ndi bali kunjako ofoje twatugenje baga mulinde mundu ezibawa mu Libya tutandike omanyi naye Katonda gwolaba nze yampugulanga bino byosibira okukola bisura bitandika kodde nze kasaba gundi tunaba tugitandise NGO nga tumaze okuteeka sente nga tukulu obulubagi tuwa sente mugisa kisa ateekemu sente awulya nti ayagala omulema okubeerawo saga abalema okubeera mu Kampala saga bwana butayaya mu Kampala saga sijja kulima babasabiriza tubafunire ekifo obonaabeera tubasomese nabo enkyate bantu abo bantu naye kyabo baliko empoozi waabwe ezabatuusa ku nsonga eyo ffe tujja twabisolovinga ebya medical byenaffe tujja bikola ki Wuuno akoze okukamera nga bulijjo nze muzukulu w'akabajja omugeyi Ssebunya tujja kubola bonna programu ena agitegedde yo wena kukozesa bwongo ogiwuliriza bulungi ogitegedde naye nga tulina okugoberera ebintu ng'ebyo okwewala ebijja mu maaso